eno video sigenda kukola mpanvu kubanga nyinza okukoowa naye just ndeese bubaka kuba mbadde sobola kusula nabwo just saagala kukola video mpanvu kwate munjogeza nnyo eno video sigenda kusomesa sigenda kwaki just buno bubaka. Eno week bagiyita buli mbuzi ku nkondo yaayo tweraga amaanyi nkiddamu. Eno week bagiyita buli mbuzi ku nkondo yaayo tweraga amaanyi. Maama Nambooze togaba amasanyalaze gaffe nkiddamu. Togabira chairman Nyanzi ne Nalukoola amasanyalaze tobagabira fezi za fezireke mukono twagala twerage volts tweraga ani yes tweraga ani nkiddamu mukunula Uganda eno twagala tweraga ani ingeze ndabo omwana we mukono ekawempe n'enkulaba ekawempe tugenda waka tuyina ebyokukola tugenda kutimba kibuga tugenda kukyera tugenda kulongoosa kasasiro ena buli ajja ngova mukono nkulaba ekawempe tuwa oluguudo luno tugenda dusibira bweyogerere kaakati ku Lwokubiri enkya emmotoka mwenna emukono teri kukola public holiday the Mukononians bokakano kino kikwata kuba emukono kati mwenna abagenyi abagenda okujja emukono please mujje inga muyite ne mabega ga oluguudo bati president wabata nayita ote mutawana kola kikuite kuve bweyogerere paka tugenda kugira oluguudo paka Wantoni yes tugenda dusiba paka Wantoni tugenda kuba Lugale mutieno we bati osobola n'okugira n'okwata eri Katosi road n'okola kino gena emmotoka ezibadde zijje mukono musobola ogenda eno ewa ne muyite eno Gayaza ne mweyongerayo kati gobanga oli mu bitundu byebweyogerere Seta Namanve paka mukono Wantoni in fact katweyongereyo ko paka Lugazi totawana kukola teri kukola wasi ekyongo ogenda kwetoloola eri bwoti oluguudo lwana twaga tutimba red carpet tugenda duteekamu red carpet yes kiddamu oluguudo tugenda dutimba red carpet so abaana b'emukono mwenna sibalabe ekawempe tudeeka twagala tulaga abasajja bano volts weziyita nti zisibuka mukono wali the Mukononians the homies abaana beeka tugenda kulongoosa teri kuva waka leero teri tugenda ku bulungi bwansi nyenda kubakola ekyatata Bobi ngenda kukuba omuntu kibooko buli omu kwata enkumbi otandika okulima oluguudo olwo kuba gavumenti yatuvaako dda tuleeta savior the savior is coming in mukono kati mbadde nsaba abaana b'emukono twekolemuko omulimu kati mwabagenyi abanajja mutegeddewo okuyita oluguudo olwo naona tugenda duteekako red carpet kubanga tova mukono ogenda kusooka onkubire ne ku simu in fact tugenda bawa invitation kubanga tugenda kuteekawo ebyuma ebikola ki ebikebera muyinza okujja n'obutwale mu bwa president nibaga obuzibu yabufunidde mukono so Mukononians the homies tugende eka saagala kulaba muntu kawempe nenkulaba ekawempe yakukuttamu omuntu so kakati twaga tweraga amaanyi bulijjo mugamba ate ffe tetufunye then namwe abatafune chance yakulaba ku president abataze temutunyigira temukiisa bubikale musobola okujjako ewaffe nemulaba mukono weefaanana nemulaba nnyo mukono weekola ki weefaanana so video eno sigenda kukola mpamvu kuba sina maanyi googera just tulinda lunaku twagala kumenya likodi ya Arua nkiddamu likodi ya Arua mba mwagala okugira bange emenyebwa egenda kumenyebwa mukono so the homies mwenna mugweyo flaga tugenda kukozesa satu lwakuba MC nagifuna tugenda kukozesa eya Uganda eno eya America eno waliwo ne ya Bungereza nayo tugenda kugikosa zigenda kubeera flaga satu kubanga Minister of Foreign Affairs ava mukono kati omwana wamwe yagenda okubeera Minister of Foreign Affairs mu new government katugenda kikola tutya tuzironchinge the Mukononians tugende tulonchinge flags zino tabenga tukola ki Arua yatusooseeyo ne tubasinga obungi tuziteekemu nga nnyingi okitegera tuzironchinge zibeere nnyingi so the Mukononians twegweko olunaku olwenkya Mukononians leero tutandika okulongoosa ekibuga tukyere tutandika okutimba yes ajja munene tutaekemu zi red carpet awo mu nguudo then mwabagenyi abagenda okutukyali olunaku olwairo banange tuli busy so temukubirawo emukono simu essimu zaffe zonna teziriiko tugenda kubeera eri tusimbula Maama Nambooze okulongoosa ekibuga kyaffe bulungi nnyo buli wamu tuyoyootewo then kakati mwe abagenyi abagenda okujja tugenda tandika okubaaniriza sawa 11 then muve wana lukola musale busazi tugende mu kasiki akasiki kagenda kuba paka ku makya then enkeera ekibanyi kyakugwa n'amenvu ng'omwagala w'abangi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu the Jesus of our generation nga tukyaliddeko ewakaso badange sirina maanyi temunkubira simu leero ndi busy yes ndi busy oba mmanja ojja kuddamu okummanja ku lunaku olwokuna kubanga leero ngenda tusula mirimu tusula mu kasiki enkya tukeera bukeezi kati ku lwokusatu ngenda kuba nkwenyo so ojja kummanja ku lwokuna oba ku lwokuta in fact kale eno wiiki mugimpeemu oba mmanja tonkubira simu
gwe nakola nawe appointment wa date soko olinde mu bisobola okulinda byonna kubanga ne oyagala kundeetinga ate n'amalwaliro teriddagala kati ogenda kuzaalira waso oyagala date lindamu wa amanja soko ondekemu then gwe oyagala okwogerako nange banange tuli busy olunaku olwaliro so twegweke mukono fena mukono olunaku lugenda kubeera lwakubiri nze spokesperson w'emukono paka ngewedde for God and my country Uganda.